Nga tukyagenda maaso n'okwerumaluma olw'etteeka ly'ebisiyaga, ampuliriza kati wulira omusajja akwatiddwa Lubona. Wuno mukuleetedde Lubona ng'ali ku kaana ak'emyaka 12 ng'akasiyaga. Kano n'akasiyagidde ennaku eziweze 4 non-stop ng'ono tasirisaamu. Ampuliriza byewuunyisa bya bunkenke ate nga olina okubeera ng'obimanya kubanga bye biguddewo mu nsi yo. Omusajja ono mukulu ali myaka 22. Ampuliriza kakati n'ebintu nga byewuunyisa era ng'etteeka lyakamala okubeera nga liyisibwa. Omukulembeze w'eggwanga bw'atyo n'aliteekako omukono oba kiyita ekinkumu n'alikakasa ne liva mu bbago ne lifuuka etteeka kakati nga lyakamala okubeera nga liyita era nga bawadde n'ebiragiro ne bagamba nti omuntu anaakwatibwa ng'alya ebisiyaga ajja kuteekebwa kalabba atugibwe oba ajja kusibibwa amayisa. Oli ebibonerezo ebyo ebyateekebwawo ebyali bisinga okubeera eby'omutawaana, okusibibwa amayisa oba okuteekebwa kalabba ottibwe. Kakati nga kigambibwa nti omuntu anaakwatibwa ng'obirya, anaakwatibwa ng'obitembeeta oba okubeera ng'obibunyisa mu mbeera yonna ekyekuusa ku bisiyaga kajja kujjuutuka. Kakati bangi abamu baavaayo ne bawakanya nga muno mwalimu n'amawanga ag'abazungu nga gakulembedde eggwanga lya Amerika ne Bungereza ne bagamba nti kino ekyakolwa gavumenti ya Uganda kyali kibi nnyo nga kyawulayawula mu bantu n'okubeera nga munnange kirinyirira eddembe ly'obuntu eri abo abaliya ebisiyaga. Kakati nno gye bukedde olunaku olwaleero bino bibaluseewo mu ggwanga Uganda ebyo byonna nga byakamala okubeera nga byogerwa n'okubeera nga biyisibwa. Kati kansooke n'obuwembeefu nkusaba vidiyo eno gimpera ekigalo oba gitekeko like mukwano gwange ampuliriza. Bw'oba omaze ogissaako like tutambule ffenna ate bw'obanga oli mpya era nsigala nkusaba nti subscribinga ku mukutu gwaffe okoone ne kadde buli waka gotteekayo abeere nga takusuuba. Kati nze maze okubeera nga nteekako gaalubindi tusaabale ensonga eno tugitolontokemu tuginnyonnyoke ffenna ey'omusajja ono ow'emyaka 22. Poliisi emusirikidde amannya kubanga okunoonyereza kukyagenda mu maaso ate ng'omusajja ono kiteeberezebwa nti bwe guba gumusse mu vi ayinza okuteekebwa ku kalabba. Kakati n'olw'ensonga eyo poliisi esazeewo n'esirikira amannya g'omusajja ono etuwaddeko myaka 22 era nga kigambibwa nti ono yasiyaga omwana ow'emyaka 12 mukwano gwange ampuliriza era omwana ono genda okutwalibwa mu ddwaliro ery'Ekkombini Hospital Kyamuhanga wali e Bushenyi district mukwano gwange nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa kubanga omusajja ono kigambibwa nti yatandika okusiyaga omwana ono ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini oguwedde ogwokutaano n'amusiyaga nga 28 wonna n'amusiyaga nga 29 n'amusiyaga nga 3 n'amuddamu nga 31 paka omwana n'amumaliriza nga 1 ogw'omukaaga okubeera nga amusiyaga. Kakati omwana ono kigambibwa nti yali yabula okuva ewaabwe ono nga yamulimbalimba n'amutwala ewuwe. Okusinziira ku maama we amanyiddwa nga Edina ayebazibwe agamba nti omwana ono yakomawo nga wayiseewo ebbanga eryo nga bamunoonya tebamulaba era n'abanyonyola nti abadde n'omusajja oyo poliisi gwe yasirikidde amannya eyamulimbalimba n'amusendasenda n'amutwala ewuwe mbu n'amuggalira mu nnyumba. Kakati n'asooka amuwunzika oba kiyita okukutamya n'atandika okubeera nga amusiyaga okumala eryo nalina ebbanga. Edina ono ayebazibwe si ye maama w'omwana ono amuzaalira ddala oba biological mother wabula abadde nga guardian omukuumi w'omwana ono abadde abeera naye nga bambi baamumulekera abeere nga amukuumye. Kakati omusajja ono yamutwala okuva nga 28 n'amukutamya n'atandika okubeera nga amulya ebisasiro mukwano gwange non-stop era suspect ono kiteeberezebwa mukwano gwange ampuliriza nti ajja kubeera nga aggulwako emisango egy'ebiri bwe kinaba nga kikakasiddwa. Okusinziira ku poliisi, omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Marshal tumusiime ow'omu Greater Bushenyi police oba muyite Greater Bushenyi police spokesperson amanyiddwa nga Marshal tumusiime akakasiza ensonga eno naga nti omusajja twamukwata era omwana natwalibwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga Kombini Hospital ekyamuhanga mu Bushenyi district era omwana ono abasawo ba doctor bagamba nti
basanga ayina amabwa mangi nnyo emabega eno nga n'okugaziwa yagaziwa ng'era alumwa nnyo. Okusinziira ne ku maama we amanyiddwa nga Edna Ayebazibwe aga nti omwana ono we yakomerawo ekawungeezi nga lumu Juni yali atambula awenyera, ng'atambula ajagiira nga yenna akema n'okema ng'asinda, era olwamubuuza kiki ekibogu ky'ogubadde yatandikirawo kubeera nga annyonnyola nti essajja kye linkoze mbadde sikirabanga. Jjukira nti omwana ono abeera muto nga tanaba kubeera nga yeetuuka myaka 12. Bwe kibeera nti nno omusajja akutte mukazi ebadde defilement, naye kakati tetumanyi oba ne mubisiyaga eno waliyo defilement mukwano gwange ampuliriza, kubanga omwana abadde tanaba kubeera nga yeetuuka myaka 12 liba likyali bujja, aba akyali muto. Kakati n'omusajja ono poliisi ekakasizza ne baga nti ato tumulina twamaze dde okubeera nga tumukwata, wabula kye tutamanyi kyekino abano abawakanya ebisiyaga abasajja abamu abali mu Uganda nga bakulembeddwa Andrew Mwenda n'abantu abalala banaavayo ne bawolereza omusajja ono ddala asiyaze omwana ono, ne bagamba nti ekikolwa ekyo kibadde kituufu nnyo omusajja omukulu ng'ono okudda kaana ngaako akasiyage, kubanga omusajja ono kigambibwa nti omulimu gwe gwabadde akola ebushiinyi awo Emitoomi mu Town Council tewali mulimu gwankalakkalira gwabadde akola nti gwe guno. Emirimu gye abadde akola guno naguli atega wano n'atega awalala, nga bw'omanyi eby'e Uganda nti emirimu gyo gya kutega butezi nga Nkwale, naye abadde atega butezi, talina mulimu gwankalakkalira, talina office yonna gy'abadde akoleramu nti eno, wabula w'omuyitira n'omusanga nti nkolera guno gwabadde akola. Kakati omusajja ono yamaze dde okubeera nga agombebwamu obwala, naye kyeraliikiriza nti etteeka lino wadde lyayisibwa waliwo abantu abaavaayo ttiimu netandika okubeera nga eringa eyagala okubeera nga eriwakanya okugenda mu kkooti okulabika nga eggulawo omusango gwe nnyini okubeera nga eremesa etteeka lino. Kati tumanyi oba omusajja ono abantu bano bwe banaaba bamaze okubeera nga nabo bawulira amawulire gano nti yasiyaze omwana, banaagenda ne baddukira mu kkooti ne bataasa eddembe lye okubeera nga tasibwa oba okuteekebwa kalabba olw'okuzza omusango guno ogw'okubeera nga yasiyaze omwana omuto. Jjukira nti amawanga ga Bulaaya gaavaayo ne galuma ennatti ne gakomba kwebaza eribwa, ne gagaa nti obuyambi Uganda ebufuuwe mu ng'ombe, kyokka nga ate Uganda ekyamazima y'ensi emu ku nsi ezikyayavula, tenaba na kutuuka kwetengerera nti eyimirire oba etambule, era ebalirwa mu nsi ezaasigalira. Uganda ebalirwa mu mawanga agaasigalira amaavu agaasigalira, wadde nga si esinga obwavu ku nsi kuno, naye ebalibwa mu mawanga ago agaasigalira. Kakati nno bwebanga eri mu third world countries, amawanga ago agaasigalira eba yeetaaga obuyambi okugiyimirizaawo. Kakati ng'oggyeko eky'obuyambi kwotadde enkozesa ya ssente eziba zizza oluusi batuwadde obuyambi, kigamba nti n'enkozesa zino okusinziira ku IGG omukyala amanyiddwa nga Betty Kamya gye buvuddeko yaga nti abali b'enguzi bayitirivu mu Uganda naye bo tebakwata. Kakati no nga kino kyongera okubeera nga kiraga nti ne ssente ezo oba oli awo ezituweebwa okuva mu mawanga aga Bulaaya zigendera mu nguzi, kubanga tulabye enguudo nnyingi ezikoleddwa mu Uganda naye nga ssente zeewoleddwa bwewolebwa, naye ate enguudo ezo ne zimenyeka mangu. Era okusinziira ku Betty Kamya aga nti bano bba bali enguzi ate emmotoka bavuga za bbeeyi nnyo, wadde enguudo bakola mbi ebinnya tebabiwulira. Kakati no munnange nekikakasibwa nti ne ssente zino eziveyo oluusi ziyinza okuba nga teziyamba bulungi munnayuganda oba oli awo. Kakati nno ate zigenda kubeera nga zitugibwako olw'etteeka lino ery'ebisiyaga eryayisibwa. Kakati bw'etyo munnaye gavumenti neesalawo nega nti yo tejja kufaayo keeremereko etteeka liyite, teri kuddamu kulya bisiyaga. Naye wenjogerera essaawa zino ng'omwana omuto myaka 12 amaze okubeera nga aliwo ebisiyaga. Jjukira nti era ekitundu kyekimu kino ekyebushenyi mukwano gwange ampuliriza, waliwo abasajja babiri abaakwatibwa era nga nabo bano bagambibwa nti beenyigira mu muzi guno ogw'okulya ebisiyaga, wadde nga amannya gaabwe gaasirikirwa poliisi, era nga kigambibwa nti bano baali bakukusa n'abaana okubajjayo okubatwala mu bitundu ebirala. Tetumanyi lwaki baali babakukusa ate nga munnange n'okusiyaga baali babasiyaga. Kakati no poliisi neefundikira nga ebakutte, wabula ogwo gubadde gwakaggwa. Kakati ate neekwata n'omusajja ono omulala mukwano gwange ampuliriza gwenkunyunyira emyaka 22 eyasiyaze emyaka 12. Mbwe bityo bwe bitambudde. Nze Eke Masa kutimbe gagadula Eke TV n'obombe fukusa video jimpere ekigalo amawulire geego sijja gaana kwera nga kuwa wadde gannaku munnange omanye nti ab'ebisiyaga tebatudde nabo tuyiya kino bayiya kiri batandise dde okubeera nga bali ebisiyaga, wadde etteeka lyamaze dde okubeera nga liyita ery'okuba kaliga n'okubeera nga babalijja emiguwa, naye baleka tebatidde nnyo tekyabayigudde ettama. Nze Eke Master kutimbe gagadula Eke TV, kansabe Mukama Katonda akunkumire atakumira mpeera akumpere ebirungi ebikira obugulu bw'egongolo. Bye bye.